tulina okugenda okukula ebintu ebyokubeera akanyama wabeerawo stage naye ate mwe mwayitawo ne mukikuliriza ne mukitwala nga profession tugamba ne mulaga okwagala okuli omulimu ogwa bouncing ate ne mulaga nti gwe mulimu okusobola okubeezaawo omuntu famire okuyimirizawo security kale kiri development mu ngeri emu oba endala naye njagala okwebaza Petron newankubadde taliiwo naye ndowooza message ajja kugifuna nsanyukidde nnyo chairman awamu ne executive mwenna mwenna ndabye structure yammwe nnungi kubanga mulimu buli kitongole kasita structure ebanga eyimiridde bulungi kibeera ng'omubiri nti ebitundu byonna kasita bivanga bikwatagana nga bitambula bulungi obeera mulamu nnyo si bwe kiri kakati ngenza okulaba structure yammwe nga leadership mulimu chairperson ayina vice ayina ebitongole nga byonna bitambula bulungi kiba kitegeeza muyina omulamwa bwe mutambulira ate bwe mutambula bwe mutyo mujja kusikiriza abantu bangi nnyo okubeegattako ekintu ekirungi ennyo mulimu ebitongole bingi nga bifuna obuyambi naye ng'ate sente tebasobola kuvaayo ne bazanjula eri abantu baabwe buliraga kale twafunayo obuyambi okuva mu gavumenti era sente ezo zigenda kutya naye nga tabyogera sente mmeka naye okukola ennazze era neokuva eddala eri emabega we mwajjanga ttiimu mwajja mutulaga nti waliwo obuyambi bwemwafuna mu gavumenti miliyoni 100 era buli omu akimanyi nti weeziri ate waliwo n'endala ezikolaki ezijja obwerufu obwenkanidde awo bijja kubatwala wala bamemba ba taxi leadership ya taxi empya bano ba stakeholders ate balina emirimu so kiba kiraga nti mulina engeri gyemugezaako okwegatta n'ebitongole ebisobola okubawanirira ebisobola okusumulula emirimu gye muli so which is very very okay so sebo mwami Khalifan tuli basanyufu okulaba nti industry eya taxi naye ekwatagana bulungi nnyo n'ababbawo mwebale nnyo mwebalire ddala Mwami Hilary agenze Mwami Hilary oba Dr. Hilary era mu bintu bya taxi ngate buli lwakusatu lwakumeka tubeerawo ku City Council Hall naye ndi musanyufu nti obumulumulo obwaliwo ennyo bugenze bukendeera era ekibuga tetukyalina nnyo mbiranye z'amaanyi tiyagaasa abadde akendedde okuggyako mu nnaku nkazizo waliwo abavubuka abagezaako okuleeta effujjo ekiro ekyakeeseza olwaleero bagezezaako okukola bubomu buno obwa peteroli basobole okwokya ebitundu ebimu naye abo bwetunaamalirawo ekyeno nga tubalinamu kubanga ennyimiriro yaffe gye tuyimiridde singa era n'agezaako okukyankala n'ekibuga Kampala ye ajja kugenda okumaliriza nga ali mabega w'emitayimu so ekyo nkwebaza olw'ekyo sebo special advisor agenze ne ttiimu ye naye omukyala ndowooza Janat Mahaba waali sebo mutwebaliza obugambo bwatuwadde bugambo bukulu nnyo ate bujja kuyamba okuzimba ekibiina kino ekya BAO twagala kikulaakulane ku sipiidi kwegamba ebibiina ebirala tusobole okulabira ku management eya BAO ne bana abagezaako okwonoona erinnya lyamu bajja kuwalirizibwa okukola ki ndowooza mulaba nti ne mu sekita ya bodaboda twali tulina ebintu bingi ebyali bireetera omulimu gw'ababodaboda okuvumiribwa naye enkulaakulana kwakati olaba
mulimu abasefukoda bazze enkulaakulana ayina engeri gyegenda nga ekolaki ng'esengejja omulimu kale ekiseera kijja kutuuka nga ne industry eno eyabbawo nga basooka kubakubira ng'ababbawo nga bali abalala tebakola ki abamanyi then gende nga mwe muwambye ekitundu oba industry efaanana bwetyo kati olaba n'ennaku zino ababuuda abasinga tebamala galinnya booda era banoonya safe booda kubanga bamanyi nti ayo nibagirinya already bali organized bali professional bali ki so ennongosereza ezifaanana bwe zityo ziba nnungi nnyo chairman agenze naye tumwebaza okutuukiriza okukolera mu kitundu kye kino so ffe ng'ekitongole ekya poliisi tuli basanyufu nnyo okubeegattako olunaku lwaleero luno omulimu gw'ababounsa mulimu guwanirira gutuyambako ng'ekitongole ekya poliisi kubanga ebintu byonna ebikwatagana ne internal security oba obukuumi obw'eggwanga munda kwegamba bwesigamye ku kitongole ekyaki ekya poliisi naye nga tetusobola kwetengerera ffekka nga poliisi okuhandolinga security internally kyobudde olaba twetaaga ba stakeholders abawerako ate ensinga mwami Dan Kazibwe Waragaddi bw'annyonnyodde ensangi zino ensi gye zikuma okukulaakulana poliisi egenda ekola ki eva mu bantu munfuna bulungi ne tudda ku nsonga enkulu ezikwata eggwanga ku level ya national security ebintu ebikwatagana n'obutujju ebintu ebikwatagana n'abantu abaagala okutaataaganya emirembe nga kwegamba biri ku level eri national tuve mu bino ebyokupatrolinga arcade tuve mu bino ebyokukuuma amayumba g'abanene biki bwe bityo kati ekyo kyebayita private policing eyo private policing tuba twagirekera sekita yammwe nga ba bouncers nga ba private guards nga ba private security munfuna bulungi kati ffe nga public policing tuba tutunuulira ebintu ate ebiri ku level endala okufuna patrol zaffe nga zirawuna ekitundu nga tufuna alipoota eziba ziva mu mmwe we muba mukuuma oba wali abantu abasanyuka nti ate waliwo kino ekigudde ekitusukkulumyeko ngaawo tukola ki ngaawo tujja munfuna bulungi so kino kiba kiraga nti gye mulaga mu maaso walamu kubanga abantu ensangi zino bettanira nnyo ebifo nga waliwo security nga waliwo ba bouncers nga waliwo ba private guards abasobola okunyweza security y'ekitundu mulimu abantu era abaagala ebifo awatali security emala kati ate ffe kituyamba kubanga abakyamu bwe batera okukola ki okugendayo eyo tebaagala wantu walamu tebaagala abantu awali security ekola ki so ebyo nabyo ku level yaffe tuba tumanyi nti abantu wali tewali security naye abantu abagendayo be baki so aba crime intelligence bakesi baffe batandika okuprofiling abantu abo netukola ki netugenda mu maaso so kiba kirungi nnyo mwe okumanya omulimu gwammwe nti ngaba bouncers muyina roolo nene nnyo mu bifo byemukoleramu eri bannannyini kitundu eri ba staff eri ba client abajja n'abantu ababa beetoolodde ekitundu ekyo mulimu ebintu ebimu bye tulina okulaba nti tulongoosaamu empeereza yaffe nga babbamusaazi eri etya okulembera okukola kale ensonga eyo era buli kimu kiwedde.